Ochalaba okwanjula n'embaga. Zero pasa wangu omulungi yakusaba ngo yibaga akasibayo nga buli mugole agenda ayingira ku keeki yeweeri kubanga bagenda kugisalamu kabasabiriyo nesaala esaala nga tunayimba lulwimbo kubanga gamafuta galina ekyo kyo nkikwebaza era mayitiri kwokya n'okwokya baleka tugolole emikono yes fenna golola emikono tokolima tebijja kwata mwami abali wayampise mukama wange ajabe mukibi ali wano naye ajiwe balenye mwami ntake banaye kale tunasaba tukubireko mwami ntake mu ngalo. Thank you so much olw'omutima omulungi katugole emikono mukama tusabye webale olunaku n'olulungi olw'ekitiibwa olw'omuwendo wa mwami ntake omukisa omulungi olw'ensigo eno gy'asize mu ggwanga era kino kibeere ekyokulabirako buli mugagga gy'ali naye akikolera abantu be era mukama n'ensabo omuddizeewo wajje ye n'ennyumba ye ngere mbasabira mwena abagole nze nali munaku nga sinadde ekyokulya naye katonda nanzijukira nammwe mbasabira obufumu bwamwe bujjula essanyu katonda abakulembere mulibeera bagagga ne mukolera n'abalala embaga mugule amataka muzaale abaana mulinye ennyonyi mulinyumya ati feno twali maswedi ate nammwe nga kati musobola okukolera abalala bangi mbasabidde omukisa kubanga ngulina mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kwenya kakati yono satu pili emu zero mama hii alhamdulillah rabbil alamin asante mstakili Allah baraka Allah msimamanga satu pili emu zero nani Ayani Esalimu Ahanile Mariam nsuka ko mukazi musajja yatole Mariam omusajja omusemani sire omusajja omuwanvu abawanvu tebanyinganyinga abawanvu bagalika atwali mulongo okukubula abaana satu
Where's the music? Yes, my bronze surface. Johnny culture murder. Wajanga saga, muramu wange, na yofusa ensonga. Wendi, siwe nali, mchuse. Wena zura kwe, nasachikowe. Watukula komongogo kwa abali mampubo kuchira evumulo. Nga baby wondo, tebanyika bakosa bikase. My love is your love. Kukwekewa, kutekewa, nibata kusingane. Zenoro na kurori njawa, jiwa chinote chantisa. Saboro na kurori njawa, teruja, teruja. Lorinda kape byogende, ondegane, teruja, teruja. Sasi mukawompo, uliwa mkubyo muko mkongo. Teruja, saboro na kurori njawa. Teruja, teruja. Lorinda kape byogende, ondegane, teruja, teruja. Liriba sasi mukawompo, uliwa mkubyo muko mkongo. Teruja, iyali kwe, eyandaga okwagala era kwe. Kamuti yange bakadde baffe abaweereza ba Katonda mwenna nga mukulembeddwa Venerable BK Luwembo Sebo Owekitiibwa Canon Dr. Gasta ne Mama Edith Balule Sebo Owekitiibwa Alhaji Miss Kakomo ab'ebitiibwa muli wano bangi mujja kunzikiriza nyungire ku protocol
wekitiibwa Gastalule yatuyisizaamu nga mwenna basebo ne bannyabo njagala nange okwebaza Katonda olw'omukisa ogumpeereddwa olunaku lwa leero. Nzize wano nga nyambadde kooti eziwerako. Kooti esookera ddala y'ey'okuba omukozi wa gavumenti akola mu ministry ey'ekikula ky'abantu, ministry ya gender, yeya labour, yetwala abakozi. Ministry eyo yetwala n'ensonga ez'ebyobuwangwa, netwala ensonga eza family zigwa mu ministry eyo, ensonga ez'eddiini nazo zigwayo mu ministry eyo, Interreligious Council tukolagana nayo. Ministry eyo yerimu ensonga z'abaana ndoza nazitogeddeko ne family, erimu n'abakadde n'ebirala bingi. Ministry nene nnyo nga njagala nsanyukireko banaffe bano abeewangulidde ekkula ery'obufumbo obutukuvu ng'ate bakozi mu Ntake Group of Companies. Mu kiti ekyo oba ku kiti ekyo nyongeddeko ebiti ebirala ng'ekimu ku byo kyekyokuba omukristaayo mu kanisa ey'e Katwe Matters Church. Era njagala okwebaza bannange mwena abakristaayo ne Reverend waffe Reverend Frederick Lubega, omukyala omubuulizi, mwenna abali wano olwaleero. Ng'omukristaayo nina bingi byenzije mu church, ate nga mu church eyo bwe mba wakuwa bujulizi n'omukyala gwe banjudde Hanna Kibenge, mu church eyo mwe twajja obufumbo obutukuvu. Wadde baatugattira na mirembe, naye ng'ensonga zonna zatandikira mu church eyo ey'e Katwe, nti tulina okussa omuwendo buli omu ku munne, oba mwami oba mukyala. Bwe tuba tetutadde muwendo buli omu ku munne, na kino kye tuliko wano tuyinza okisanga nga kiyiise mu kiseera kitono nnyo. Ate bwe tukisaako omuwendo, olabira ddala nga buli kyokola, buli kyoteekateeka, bwe weesiga munno, bwe weebuuza ku munno, bwe muteesa, nze ndowooza nti ebisigadde byanguwa. Ssebo bwekitiibwa kyenjagadde okwebaliza ekirala, ate nga mukyo ndowooza ndinga student wo, wadde gwe tomanyi nti ndi student wo, mu bintu ebyenkulaakulana, mu bintu ebyokwezimba ng'omuntu. Owekitiibwa oyo nina bingi byemuyigirako, lwakuba ate nange nina obwetoowaze obukkiriza nti waliwo bingi nnyo bye nsobola okuyigira ku muntu omulala yenna, naye okusingira ddala ku wekitiibwa Gastalule n'omukyala tuzze tuyiga ebintu bingi. Bwe ntunula ssebo emabega eri gye tuvudde, tukoze ebintu bingi, tugezezaako okukola ebintu bingi, era tetukyayongera okukola. Naye Maama Edith oyo ajja kujjukira nti bwe twalundiranga enkoko, nali mukozi wa gavumenti nga ndi under secretary Mulamba, sinafuuka permanent secretary, naye navuganga pick up ey'amagi nengaleeta wano nensupply nga Ntake. Ate bwe natuukanga wano, ekyanyongera okukkiriza mu kyenkola kwe kusanga Maama Edith Lule
ng'ate yali mu byuma eri nga yenna buwunga bwereere naye ng'akola. Okyalaba Okwanjula N'Embaga.